Redzone TV koli webale kubanga okyagoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo okubanga okyatambula n'omukuto gwa Redzone TV oluvannyuma lwa poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda okutandika okubeera nga bafeffetta abantu bonna abalina ebyambalo ebyefaananyirizaako ebyamagye naddala bannakibiina kya National Unity Platform n'abakkiririza mu kisinde ekya People Power okubeera nti bakwatiddwa. Waliwo omusajja amanyiddwa nga oyo omusajja gwolaba mu kifaananyi oyo eyatunga ekyambalo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yayimbiramu bwe yali agenze mu ggwanga erya United Kingdom. Baamututte oluvannyuma lw'okutuuka mu kifo kyakoleramu. Amawulire ago twagakuwadde, reports ezo twazikuwadde olunaku lwajjo obanga ogoberera omukutu guno oteekwa okubanga wabitegedde. Kakati omusajja oluvannyuma lw'okubanga akwatiddwa oba okubanga yatwaliddwa nga bamuvunaana okubeera nti yasangiddwa n'ebintu ebyefaananyiriza ebyamagye omulimu ebyambalo n'ebintu ebirala nga we wawulidde poliisi bwe yabinnyonnyodde. Kakati bannakibiina ekya National Unity Platform kuno nga kuliko Alex Waiswa Mufumbiro n'abalala bangi nnyo bavuddeyo nga bakompuleyininga nti waliwo abantu nga bano bambalira ddala ebyambalo nga byo byamagye byennyini nga tebifaanana na bufaananyi wabula nga byo byamagye naye ate tebakwatibwako, tetulaba bwe babakwata. Kati wano nenkuzayoko emabega ku mukyalo ogwolaba amanyiddwa nga Honorable Lilian Abel oyo yateekebwako ko ku nninga. Omukyala amanyiddwa nga Lilian Abel okubeera nga alina ekyambalo full combat ey'eggye erya UPDF naye tewali musango gwe bamuggulako, tewali mbeera yonna yamuteekebwako bannakibiina ekya NUP nga bwe bategeeza. Wabula omwogezi wa UPDF amanyiddwa nga Brigadier General Felix Kulaije yategeeza bannamawulire nti omukyalo ono yayitibwa era bamuwandiikira ne bamuyita ku abeere nga yeewozaako ku nsonga zino era mbu yeetondera apologized to the commander of defense forces nti yeetonda olw'okukola ekintu ekyo. Era Brigadier Felix Kulaije a statement yafulumya yagamba Honorable Lilian Abel was taken to the task on Monday and she did apologize and actually removed it immediately. Since she apologized, the CDF forgave her and cautioned her not to do it again. Byali bigambo bya Felix Kulaije. Amawulire ago gaali mu mwezi gwali gwa kubiri omwaka guno zaali ng'ennaku z'omwezi 7 lwali lunaku lwa 3 ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi gwa 2024. Kakati oyo omwala gwolaba sayidi eno bamuyita Peter Ogwanga. Oyo Peter Ogwanga ate nga minisita ow'ensonga za sports oyo naye yalabikira mu kyambalo era ekyo ekifaanana ekyamagye. Kati ono ye tebamuwozesa, tebamuteekako mbeera yonna nga bagamba nti ekyambalo si kyamagye wabula kyefaananyiriza bwefaananyiriza. Kati bannakibiina kya NUP bagamba bwe kiba nga kino si kyamagye kyefaananyiriza bwefaananyiriza nga n'ebyambalo abawagizi b'ekibiina kya NUP bwe bambala nabyo si byamagye byefaananyiriza bwefaananyiriza, kitegeeza waliwo okwekubiira, waliwo n'okuba wandibanga waliwo ekigendererwa ekirala kye tuyinza okuba nga tetumanyi oba oliawo nga twandyetaaze okubeera nga tukimanya. Kakati nenkuleetera lisiti ey'abantu nga bano ba celebrities, abamu nga bayimbi, abamu nga bakozi ba mirimu egy'enjawulo nga na bano balabikidde nnyo ebbanga lyonna mu byambalo ebyamagye naye nga tebagambibwako. Nkuleetedde Alien Skin oyo nga bw'omulaba alabikidde nnyo mu byambalo byamagye emirundi egiwererako ddala mu bifaananyi, mu butambi naye nga tewali mbeera yonna emuteekebwako. Kati wano abantu tebatandika okwebuuza ebibuuzo ebingi nti ono ye akolebwako ddi. Alien Skin ng'omutadde ebbali nenkuleetera amanyiddwa nga Catherine Kusaasira. Catherine Kusaasira yalabikako emirundi egisukka mu gumu ng'ali mu kyambalo ekyamagye nga kiriko ne fulaaga nga kyamagye kyennyini wabula nga tekifaanana bufaananyi wabula nga kyamagye nga bw'omulabawo mu kifaananyi. Ekyambalo kyamagye tekifaanana bufaananyi nti kifaanana ekyamagye wabula kyamagye. Oyo naye takwatibwangako, taggulibwangako musango, tebamunonanga, tewali mbeera yali emuteereddwako. Kati bwe tumuvaako naye ng'ekyambalo kiraba kyamagye. Ne tudda ono Peter Ogwanga mu kugambye ono minisita, ne tudda ku Frank Gashumba ono mumwanyi bulungi nnyo. Frank Gashumba si munnamagye, si mukozi wa UPDF, talina kakwate konna n'eggye lya UPDF wabula yasangibwa oba emirundi mingi nnyo azze asangibwa oba azze alabibwako
n'ekyambalo ekyo ekyamagye takwatibwangako, tebamunonangako, towulirangako mbeera yonna oba kumutiisatiisa oba kuva kumuyita ku poliisi annyonnyole oba ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kyefaananyiriza ekyokuba nti avunaanibwa ng'abalala bwe bagamba nti kino kirimu kyekubiira ow'ekika ekyawaggulu. Kakati bino byonna gwali ku Reason TV ngenda kuleetera ekyambalo kya Frank Gashumba, naddala ekyo kiri mu kifaananyi nze kye nafunye nga kiriko erinnya lye wali Gashumba, then side endala nga kuliko Sisimuka. Mumumanyi yatambuzanga ekintu ekyo ekimanyiddwa nga Sisimuka. Kati bwe tumuvaako njagala kuleetera omuntu omulala ngono naye yalabikira mu byambalo by'amagye nga tebifaanana bufaananyi wabula nga byamagye. Abantu abo bali babiri. Kuliko Rugadi, ono nga muyimbi ate nga munnakibiina ekya NRM emirundi mingi, naye yalabikirako nnyo mu kyambalo ekya UPDF. Naye bano bagamba tewali mbeera yonna yali emuteereddwako era nga beebuuza lwaki ye yaani atalina kubanga ateebwako embeera yonna ng'ate abaana ba National Unity Platform bateekebwako embeera yonna. Oyo gwali naye bamuyita DJ Michael, bebiri ebiseera by'emabega, era naye yalabikira mu kyambalo kiikyo kyamagye, takwatibwangako, tavunaanibwanga, tatwalibwanga mu kkooti yadde okubaako omusango gwonna gw'owulidde nti bagumuguddeko. Bano n'abantu bakyali bangi, naye ngenda kuleeterako abo bensobodde okuba nga nfuna. Waliwo amanyiddwa nga Basajja Mivule. Basajja Mivule alabise nnyo emirundi mingi mu kyambalo ekyamagye nga si kufaanana bufaananyi wabula nga kyamagye. Naye Basajja Mivule okuva bwe yafuuka owa NRM mirundi mitono nnyo oba sirabangayo omulundi gwonna bannakibiina kya NUP y'ensonga ze badde basinziirako okubeera nti bamukwestioninga ku nsonga ezo. Kati omuntu gwe ngendo sembyayo bamuyita Andrew Mwenda, oyo mwenna mumumanyi. Awo ye bano bagamba ng'oggyeko ekyokuba nti yayambala ekyambalo ky'amagye yalabikira ne mu ccopa ey'amagye ng'ali ne bannamagye ate abandi badde bakwasaganya ensonga zino. Kye kifaananyi kino kyolaba era y'oyo atadde kyerementi ku mutwe nga beebuuza ono yayingira ddi amagye, si munnamagye, talina akakwate ku magye, naye yetagambibwangako, tebamusamoninganga, tebamukwatangako. Kati ate nga beekomplaininga ba NUP nti eno bereeti terina yadde akeefaananyiriza ak'amagye. Naye bino bibadde bibuuzo era nange nenjagala mbeere nga mbikutuusaako. Webali kubanga okyagoberera omukutu ogwa Reason TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawaana nnyo okubanga otambula naffe ku mukutu ogwa Reason TV. Kati gwatanoba kubanga osubscribinga nja kukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga kakujjukiza Reason TV nga tutaddeyo n'obeera omu ku abo abasooka okumanya ensonga zonna eziba zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Webali kubanga okyali naffe tugenda kubanga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubanga zidda.